Gwe tuyina mu nyumba kojja agenda kubanga atubuza ku kojja wanji kojja wani weggwanga lyonna eryawa Uganda wetu ani yakugamba oli kojja waffe gwe fifi tokimanyi ene oli kojja waabwe kati ne jem kanne jem obeere kojja waabwe anti ndi kojja w'abaana abalenzi n'abaana abawala gwogwawa ndi mukazi awomponedde era bonna abaana abawala abalenzi oba oli bwa myaka 8 oba 10 kasitambaawo gwe oba mutabani wange fifi oba olina 8 oba 7 naawe oli muwala wange olwo otandise okutwesibako si beesibako omanyi bameka aba be bayita bakojja nze bonna mwana bakojja muli bafeeriya isiya kati nze nzija mu bomanyi bafeeriya kyekikwawula ku balala byenkola biriwa ebyenkola obumanyirivu bwe nnina mbwakkojja bwe bunjawula ku balala abayiga biki byokola mu bwakkojja mbuulirira abaana abawala mbuulirira abaana ab'obulenzi ne mbabuulira ekyokukola kye balina okukola okutambuza obulamu bugende mu maaso ate kyekirala mwamukola obutambi ne muteeka ku Facebook nowenda butambula abo gye bali nze sijjanjabira ku Facebook sijjanjabira ku WhatsApp bakojja oba basenga nga we beeyita ninga lwaki Katonda tabatwala nga nange mwendi bw'obanga gyogwa ate nkukolera ki kuba natunulira akatambi ku Facebook ninga kati yeeyita ssenga oba kojja bwaki oba oteeka bino ku mutimbagano era mbadde mmanyi gwe omu ku bo anti osobola okuba ng'okola bulungi naye ng'ate wali amulala akola obubi emirimu kyogamba singa ffena twali bavuzi balungi singa motoka zigwa ku accident oyagala zigweko mulimu ab'ekibogwe so oyagala motoka zibeere nga zigwa kubanga mulimu ab'ekibogwe no ffe abavuga obulungi tusigala ku kkubo ab'ekibogwe bagwa kati gwe oli ku kkubo ndi ku kkubo amanya go gwani mpozi kojja nze William Morris Kitonsa Kitonsa mba mwedira ki mamba nedira mamba ate gwe weddira kififi nafumbira bamamba kyeneddira kiteke kati kyompito kitege nsijja kikunta mamba zaawukana mulina ola mwewasa zaawe nabaviirako kojja oba kojja buno buvaawa babusomerera waliwo abutike waliwo ekibiina nga onogamba there is an organization egamba nti kati Hannington ofuuse kojja oyo naafuuka ekibiina bakiggala tulina ekibiina mwe tusomera ku ndowooza y'omuntu n'enneeyisaaye olwo mubisomera wa bino ebyendowooza y'omuntu n'enneeyisaaye kisinziira institution yonna gy'oba ogenzeemu gwagenda muyawa kanjogere naawe aliwa nze nagenda mu y'ekyambogo gye basomesa oba kojja no tusoma ku nneeyisa y'omuntu nga tonafuuka kojja kati bw'omala obisoma walinga bakutikira nga bagamba ofuuse kojja n'ojja ku gulawundi gwe n'omanya nti kati kyensomye kankiteeke mu bantu niweeyita ekyo ky'oli kuba kyoba oyiza okitadde n'abantu abantu bangi bayiga ebintu n'atakiteekawo n'atakikyeyalinga n'abantu balala kati fifi wano olina ekitone ekyokuweereza ku mpewo naye omuntu wanajja n'akikusaba osobola omukotogera omanye asobola okutwalako ekifo kyo so nga tekisoboka nange eno gyendiera gye weeweera ebitibwa byo kikimuwemula eggwanga kulituusa bwe lituuse nayogedde ekyobwemukatulira wano Fifi the Queen mbuuliza abakojja abo mu kuwemula bafunamu ki temusobola kubaako bintu bye mubuulirira abantu nga mubibikkako oba mulowooza bunagenda nga mukuba agagamba aganene we mwagalidde kyekigenda okubatunda nga mmwe bennyini ebigambo bye mwogera mpaawo kye mukola nga ki kuba tebawandiisa ekibuuzo yo anti kati olaba nga bwe nkugaye nti mulimu ku kkubo abavuzi ab'ekibogwe bali ab'ekibogwe kati basobola obba babikola oli asobola okulengera kojja Kitonsa naga nti kankoppe enfaanana oyo n'abaako byatatuukiriza nga nze kuba naawe kennyini otuddewo naye olina kyotasobola kubuulira muntu atakulinaanye ennyo bye weesigaliza kati abatabifuna bawaba ne bagwa ne batandika okuvumaganya omulimu mwebali bavumaganya emirimu nagera nayokola kino nze nagera sijjanjabira ku YouTube sijjanjabira ku Facebook sijjanjabira ku WhatsApp ate sibuulirira ku WhatsApp era n'omuntu yennyini bwankubira essimu ffe tumanyi nti omuntu yena kasaba nga alina kyagala okukubuulira ekyekyama alina kubanga otudde naye kuba amasimu bingi babigakola oli nakulikodinga nakola byakoze naye mubeera waneeno omubuulira ti nayogera kino nakino watwala ki bye nayogera naye eriyo abamu naga nti gwe kola bwoti nze kankukubire nti genda okole bwoti ne bwoti ku ssimu kiki ekikubbisa bakasitoma abo ngamba twalawo Fifi the Queen mbuuliza omwami oyo anaakomawo kubanga abba bakasitoma be abajja mu ofiisi ye nga bagamba agenda bayamba n'ekirala kiki ekikwagaza oba kiki ekikwebasa ku baana ab'obu
baba bakyali baana baba bagenda kufumbirwa ndowooza oba bateeka mu practical work ano sirina practical ezinze zenkoza n'abaana babuwala omusajja omufumbo abaana ab'obuwala gwosooseeyo mu bufumbo gwosooseeyo no sinze nsooseeyo osobola okusooka mbufumbo naye ng'ate tomanyi kyogenda kukola mbufumbo nenzija oluvannyuma nenjigiriza gwe yasookayo kati bano b'oyigiriza engeri gye wasookayo bo bawa practical work ewange nkozesa theory kugamba bugambi nti kwenda okole bwoti ne bwoti amaka gasobola okunywera bw'avaayo najja naga nti kitonsa wali onkubya akaama bale manyi wali by the way nze wange wali open fife gy'okyaleyo n'omwami omuleete mwami Subuga ojja okyaleyo omanyi kati ebyo bawandiika buwandiisi naye gwe kyalayo gye weerabira ekiriyo toyinayo kasenge kanjawulo tekaliiwo okay ono yabuuza nagafifira kwirimbuliza omwami oyo kojja lwaki tova ku mwenge bwonywa omwenge ng'ofuuka ekitagasa mukama mulungi sigunywa ono lwakyalowooza nti oli mutamiivu maybe olwokuba nange ng'omuntu ntambulamu nengendako naye sikombanga kumwe ate n'osanyukamu okusanyuka kayimba bwe kakuba n'osituka nenzina mba mbenye etteeka ndowooza nze naye ye mulowoozesa nti oli mutamiivu maybe bakirowooza batyo sinywa mwenge sikozesa kintu kitamiiza kyonna waliyo olinga gatanywa mwenge naye nga oluusi ayinza akozesa ebiragalalagala siinaako n'ekimu kuba babamu bamanyi nti enjaga yokka yeetamiiza omuntu netaaba emindi zitamiiza abantu bamanyi bakojja ne basenga emindi ku musiiba temubinywa ebyo nga mugaso ki maye mumanya nti munaye buli kimu mukisomesaako tesomesanga ku mmindi era n'abaginywa nze mbavumirira baginywe byabwe nze sikomba ku mmindi gambye ekitamiiza kyona ekikyusa obwongo ekisukka soda sikozesa olinga nze oli kwalaali nagga ebintu ebimu ojja genda onfaanana mpola kuba nze mutuufu naye bw'obanga eyo gyogwa gwe mutuufu ebimu bijja genda bifaanagana onaabuuza nagamba lwaki towa abantu kitiibwa oyisa amaaso mu bantu ate twejjukira abantu bakubeererawo nga baani otandise nobeerabirira ku mbewo kojja kimbowa yeggwe kojja kimbowa eri okojja omala nga yekimbowa kakitwale nti gyali yakuyigiriza okuyigiriza ki yokola kati kojja kitonsa sirina lutalo naye mwali mukola mwenna nemwawukana bubi nnyo tetulinaako kye twayawukana bubi nnyo era nze njogera naye nnyumya naye bwe ngenda yannyanyirizanga omuntu kubanga nze namu training gwe wali owuliddeko kimbo wa training school eyoyo gyeri nedda wali owuliddeko kimbo wa training school engeri gyesiri nnyo mu bintu byakojja nasinga siyinza teriiyo omusomesa teyetaga kola somero lyekkutu kati kankuwe kano ayinza kuba yakusaamu ensimbi kankuwe kano akantu omusomesa asobola okusomesa omusomesa ate omusomesa n'afuuka omusomesa omanyi kitegeeza osobola okugenda ekyambogo lekitara n'akusomesa nga akusomesa busomesa ate naawe nojja n'osomesa yakola ki agenda osomesa obusomesa so bw'obeera n'omuntu nga ebiro byaffe bino ebyaffe mumanyi bino ebyaffe omumanyi ngaani ngera ekyo ky'omuyise omumanyi ngaani mbalaba kwa mu katale gye bali omumanyi ngaani gwe nga kkojja omukkiriza kati tutandikira awo mumanyi nga kkojja naye lwakwa luli endeeta gy'okireeseemu ogende nti abantu baabakuyamba teyakuyamba yansangawa talina kyakumanya kati bino ebyaffe fifi nsobola okubanga lindako nkulage yakuyamba teyakuyamba sikimanyiiko wali okolaganyeko naye mu nsonga endala sizakunyamba bino oba yakuyamba mumanyi era osobola n'okunkuba esimu naye naga nti kujja kitonsa ogamba nti ndi bulungi because tuli mu field ye by the way ate no field ogiraba kasitookera ku makya noga nti sigenda kubuuza gundi kuba naye kyakola because gundi alina okuba nga alina kyakusingako enkyo jakera ku makyo yagale ofune ekyo kyakusingako nga omuwalana nga toyina kati yensonga lwaki nze simuwalana mufaaki kale naye bwemati mwewalana buzibu buvaawo ekyo fifi nkiwulira ku ggwe twewalana omuwalana ggwe ate nga olema okujjukira kye yakkolera n'omusasula obubi agamba ye yakusomesa n'akufula kyoli ebyo babyogera nga bwe nagambye nti mwenge lwaki weerabira amangu seerabira kyobalaba kyenjogera nkimanyi kyobalaba era abalabi ba Bukedde TV abatulaba kyobalaba abantu abamu bawandiika ebintu nga tamanyi ne kati kankubuulira amazima ntandise okumanya Kimbowa emyaka 2 emabega ogwasooka namusisinkana Kolola eyo yali akuwadde ku ssente baali bampisa nange nali muwadde
kati bwaba yakuwa tabati yakuyambye nze mba simuyambye anti yetanna kwegana agamba gwe omwegana sinnamwegana gwogenda ng'ogamba abantu tomumanyi gw'omuyisaamu amaaso lwaki tomuwa kitiibwa ni gwe siwa kitiibwa koja kimbo agenda kujja afumbe wange ate yeetaaga kufumbayo kuwa kitiibwa kati nkere nfukamire ensemanyi nti muwe kitiibwa wetaaga kumuwa kitiibwa ki kyeoyagala fifi nyinza obba nkufunye bubi nedda ye agamba tojjukirirako ddala wadde nga onoga bannange gundi yanyamba ogamba naawe abo be baani wali ofunyeko ate nange wano okina tulaga ebyo by'obayise kibadde kimala okulaga nti omusajja omuyiri bw'abanga mwali mu bavuzi ababi mutwaliddemu bw'abanga yeeyisa bulungi taliimu nze ngambye abo abavuga obubi ne bava ku kkubo benjogerako nina eddagala litalina notification Fifi the Queen emboliza omwami oyo lwaki akoba eddagala effu wadde nga wandibanga olina eddamu erikola naye ebiseera ebisinga abantu ogenda n'obawa eddagala effu eno bizinensi gye tulimu yakanaayo kyani nga wano wontadde bw'awulira oli nti gundi akuba nnyo anoonya engeri tukikkiriza nti mu kujjanjaba totekwa kuba 100% naye ate nze mmanyi nti at least 95 oli aveeyo agambe nti kitonsa najja ku nsonga bweti ewuwo ne kigaana nze by the way akiwandiisa kijjo kuki kanaayo kyani obamanyi baga katumufiise kuba akuba nnyo bagala kufiisa baga katumufiise omusajja oyo akuba nnyo Kukere TV tugenda kubanga tuwomolamu mukwano gwange gwe yakatweyonga kubanga wadova mukusaba kulikayo abagenda muziki kyolwokutaano namwe tubakulisaayo aboolwomukaaga abasabbiti namwe tubakulisaayo namwe abasande era tubewaliza ddala mwebala okubanga eggwanga mu ngeri mu bendala muliteeka mikono gya Mukama Katonda tugenda kuba tukomawo kojja tubuulire yasose natugamba yasoma mbeera z'abantu era yazisomera Kyambogo gye yava ne yeetikkira ekyakojja teyakoma kwetikira kyakojja atabula n'eddagala obufere bagenda bukomyawa tova ku Bukere TV program kanayo cyane